tuli mu Mwoleso Expo 2026 gukoma ku Sunday batandika 8 June guno bwe tulimu wano mu Lubiri e Mengo. Naye Oweekitiibwa Baali Mugere ono mukulu wange yeddira mutima. Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yasala ensalo okuva e Kenya okuyingira mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 14 Augusito 1986. Emmotoka mwe yatuula okumutuusa e Komamboga yali Oweekitiibwa Baali Mugere. Ng'Oweekitiibwa Baali Mugere ali ku kibinja kya Mutima ku nsalo ng'ali ne Brigadier Lutaaya bwe baali ne Kano Luchamsi kusona kati ne Brigadier ndowooza ne bamuvuga ne bamutuusa e Komamboga mu Kyaddondo. Obuvumu tebaatya nefe ab'omutima gwetuti munagamba sibawadde bwino naye nsanyusa okubalaba era njozayoza CBS okuweza emyaka 30 mu nsiike gy'ebyempuliziganya. Emyaka 3 nga ssentebe omukungu David Balaaka si ye Baraka mbadde nzija mu ofiisi yange omu ku bakozi balina nti omanyi omukungu Baraka ne mukati oli Baraka weri mu Amerika ono ye Balaaka musajja yeddira Kobe naye erinnya tomanyi kulyatula bano. Ayogedde nti kampuni okuweza emyaka gino si kintu kya muniino. Myaka 5, 10, 15, 20, 25, 3 muyogeyoge bannaffe. Era mu myaka egyo gyonna CBS ebadde eddoboozi lya Buganda ziwa neefuuka omukutu abantu gwe beesiga. Ensonga eyo nkulu nnyo. Ennaku zino waliwo emitimbagano biki bino biri abantu basuulayo buli kye baagadde. Mpulira abantu bangi bagamba tubirabye naye nkatulira amawulire ag'essatu ku CBS. Ensonga eyo nkulu nnyo. Era tulina leediyo nnyingi wano mu Uganda zimala kuwulira CBS byeyogedde nabo ne bagatwalanga amawulire gaabwe. CBS tekomye ku kutuusa amawulire. Erina omukululo munene nnyo mu kuzuula, okutumbula n'okukuza ebitone by'abantu baffe. Abayimbi bangi bamulaba abayimbi bebamu ku bantu abalina ettutumu kati mu Uganda. Nawulira Jose Chameleone kojjange ow'Engabi agamba nti yagoba wano abazaire. Singa teyali CBS tewali ngeri gye twantegedde ennyimba za Chameleone. Naye n'okutuuka leero abayimbi batera nnyo okujja okundaba mbagamba nga sinawulira ennyimba zo ku CBS. Kyaje ezirye ne bagamba bajja kuzikuba yonna naye bwe tutakuba ku CBS tetujja kufuuka lwa ttutumu. Bwe kiri ne bwabeera Muhammad Byayo ono yayimba oluyimba mbu avimba ne Katikkiro yaluteeka ku CBS ne bamumanya. Abazanyi b'emizannyo ono Abbi Mukibi nkaaga bisatu bikapu alina erinnya lye mutamanyi bisatu ono Abbi okuzannya akateepati yatandikira ku CBS naye okufuuka ow'ettutumu CBS n'okuzannya firimu n'abasajja bannakinkwava Forest Whitaker ne baani bonna. Awatali CBS sirowooza nti Abbi Mukibi yandivudde eyo ewaabwe embikko oba yandivudde embikko nadde eri ewaffe ebuddu gyasibuka bwe kiri. Kale CBS bwe mukisa abantu ne balaga kye basobola okukola ne balaga ebitone ne bamanyika olw'emikisa egyo era CBS eyambye nnyo mu kutonda w'emirimu naddala eri abavubuka ono Asha Nabs ono n'oli Brandon nze nabatongoza n'obatongoza omwaka oguwedde oba guli bye mukola bwe mbandulidde bimpoomera nnyo omanyi bimpoomera nnyo kubanga nasooka okuweereza Kabaka nga minisita w'abavubuka emabega eyo kyenva mulaba nga saagala kwawukana nnyo n'abavubuka kati abo banzizaayo emabega mu mirembe egiri Asha Nabs n'egundi oli Brandon biwoomera ddala byemukola nno tebabalimba nti tebiwooma biwooma nnyo.
ate badda babuleze sirimba era singa tebiwooma nandi bagambye tebimukola mbiwule naye tebiwooma naye biwoomera ddala mugende mu maaso bwe mutyo naye n'abalala bonna waliwo abakulu nga Oscar Munakinku ku rediyo naongea lugha nyingi kabisa amanye ennimi nyingi n'abalala bonna egyo emirimu Kabaka agibawadde naye abalala bafuna ebyokukola ng'era bayita ku CBS naye mbadde Ssaabasajja tusiima nnyo CBS omulimu gwekoze okutumbula abakyala. Mwami Saulo Katumba atulaze abakyala bayisa abatandikirwamu PEWOSA gw'amaanyi okubagumya okubajjamu okutya kwesitula okutandika emirimu. Kambabuulire omukyala bw'aba alina byakola ebimuzimba amaka ge ganywera era n'eggwanga lyonna ne liganyulwa. Eno mbyemwanyi ngamba abasajja bawa abakyala ennimiro ezaabwe ku bwabwe. Ennimiro ye ate ayagala nnyo n'ennimiro za bba. Naye abasajja abamu batiitiizi balowooza omukyala bw'anaaba n'emmwanyi n'afuna muwadde ssente. Temulaba ng'ekiba kya bujega gw'omuwadde wali walimira ne ssente era gw'oba ozimuwadde ayogera ku kwagala. Ate omukwano gw'ekimmemmette etumbudde nnyo enkola ey'obwegassi ng'eyita mu nkola abantu bangi bayigiriziddwa obukulu bw'okwegatta, okutereka n'okwekulaakulanya. Era nze kumulaba ndi mmemba wa CBS Buddu PEWOSA. Era omukungu wa Kabaka ono Namugenyi yeddira ente namugamba ssente zange zikwate bulungi. Era ndi mmemba eyafumbirwa ab'omutima waali yakulira ekyo ekitongole kya Ddondo. Era ndi mmemba sinze Kabaka gwe yabakwasa mmwe mbakulembere. Nze nina okulambula embuzi, nina okuteeka emigabo gyange mu bibiina ebyo. Naye ensonga nkulu tuli nnyo ku ovakkedo noono omukyalo ow'emmere ow'ezirongo naye namuwulira n'abalala bangi ku puroguramu za Oscar bandi bonna mbawulira nga balanga atunda ayolesa amazaawo amaamu abasuubuzi bangi. N'olwekyo omukisa munene bwe tulina. Kale njogedde nti CBS etumbudde ebitone efunira abantu emirimu, ekulaakulanyiza abavubuka n'abakyala, etumbudde abasuubuzi n'obwegassi. Ezo zonna nsonga za nkulaakulana na kwezimba. Era ensonga zonna ezo ziyamba omuntu okubaako kyayingiza. Zonna nsonga za nsimbi. Naye tukyalina okusomoozebwa kuukuno. Abantu baffe abasinga mu Buganda ensimbi bazaagala mu mpeke. Atunda emmwanyi, atunda mu dduuka, eyeegatta ku PEWOSA bonna ebyo bagenda eyo bakozesa ssente za mpeke. Abantu batono abatambuza ssente ku mitimbagano ku mobile money bakyali batono. Era batono abalina akawunti mu bbanka. Kale ssente ez'empeke zongedde okuwaga ababbi n'abatemu nga baagala okukungula bye bataasiga. Nabadde ku terefayina nendaba abayaaye nga balumba mu muntu oba ensambi awo ng'alina ekikapu kya ssente. Neneebuuza lwaki ono ssente azitambuliza mu kkutiya n'aziteeka mu mugongo ne bamukuba ono nkaaga bisatu yatunyumiriza gwe bayambudde. Baategedde nti omuntu alina ssente mu mpale. Kakati bokukola obwangu bamukubye etteke n'agwa ne bamugjamu empale n'essaati ne bamuleka bukunya. Ate ababbi bayinza n'okusanga oyo ali obukunya naye ne bamuyisa bubi era abatemutemu ne bamunyaga nti kubanga yabadde n'eddoola. Tewali ssente gye basobola kutambuliza ku mobile money oba mu bbanka ne bwe baya ddoola. Mbakubiriza okwettanira okutambuliza ssente ku masimu ne mu bbanka. Banna PEWOSA, abalimi b'emmwanyi, abasuubuzi, ssente mulizitambulize ku ssimu.
sente muzitambulize mu banka. Ate kakati banka ogiragira nti sasula mwami Alfred bakyusa bukadde 10 ne bamuweereza ng'oli ku ssimu yaawo. Si bizibu n'akamu. Ekiro kyajjo wali omukwano wange yampeereza akafaananyi. Manyi bakwano bange nabagamba timumpeerezanga ebyo bintu byabufuzi mbajala kwewummulira. Ebyo by'obufuzi nsobola obigoberera. Mumpeereza ebintu ebimpumuza. Katoli nampeereza nga agenza okugula emicomo. Bamuwadde emicomo na bino Rolex. Ono gwe baguzizza emicomo n'awaayo credit card. Kati nze kukunga ati credit card erimu kati. Okusaza obusaza bwoti. Bana bavubuka bwoti emicomo tulina okubatendeka okukozesa credit card. Tikirimu nti oba kintu kya bukugu. N'akatono. Era mwabapewosa mukulu wange. Atuma omukulu amagamaga. Kankuwe ekiragiro. Abantu bapewosa mubayigirize ebya credit card. Ngemu ku programu zammwe. Credit card terimu kantu konna. Ogenda bugenzi mu banka noga nti nina account. Account yange namba 00 njagala credit card. Twakwogerera wano bagikuwadde dda. Ng'oteekamu kapinu. Bakayita kapinu oba kapini. Bakayita kapinu. Okusinziira ku minisita wa Kabaka w'ebyenjigiriza. Ng'oteekamu kapinu, ng'ogenda wali ngoga nti ndidde ebintu bya mitwalo 2 ng'osaza nga bagateekamu pinu yo. Era nga bw'oyina bw'okuwonya ejjambiya. Kijja kuwonya ejjambiya. Kale mbawadde ekiragiro ali wa Sawulo Katumba. Musomese ebyakukozesa credit card. Abantu bakiyige tikirimu. Oli akampereza nga alinga agamba nti abeekyeko tebasobola kukozesa credit card. Lwaki tebasobola? Basobolera ddala. Bwepo omuntu amanyi kusoma na kuwandiika. Akusasula. Asindike sente ku ssimu. Sente ziweereze mu banka oba mu pewosa ng'okozesa essimu. Tekirimu bya science kyangu nnyo. Waliwo sente ze bakusalako ng'oweereza mobile money. Waliwo yaza okundaba n'agamba ye takozesa mobile money kubanga bamuwooza okuva ewuwe okutuuka walika ATM waliwo kilomita 3. Ne mugamba otambuzawo bigere nti nvugawo mmotoka. Ne mugamba amafuta ago ojoganyo bakuwa ga bwereere. Esente zino zibakujjako ze bakusalako era zeeze zojja okugulamu amafuta. Mukubanga ATM yejjako 1,000. Namugambye olina endowooza y'ekyavu tojja kugaggawala. Ndowooza y'ekyavu poverty mentality zitekuganya kugaggawala. Olina okubaako kyeweefiiriza naawe ofune ekikwanguyira. Ensonga nkulu kuba bajja kuzibabuulira. Bwe abagamba nti mukozese mobile money ate sente ze batuwooza bajja kuzibajjako. Ate abateeka bya mobile money bakolera byabwannakyewa nabo balina okubaako kye bafuna. Sente empeereze ku ssimu zirina obwangu ate kikutangira abatemu abaagala ebyobwereere. Ate ne sente enkalu ziwaga nnyo naddala mu abavubuka. Bw'oba ne sente mu nsawo osanga bano bashanaavusi bano basente bazikulyako. Bano abawala baagala kimu sente. Kati ozirina mu nsawo wano olinawo akakadde osanze onashanaavusi agambye njagala kugenda kufumba nviiri. Tojja kumuwa sente agenda afumba enviiri. Olaba bw'oyonoona sente kuba weeziri oluusi n'oyagala n'okweragaalaga. Waliwo abatambula ne sente n'ebikugunyu nga bizimbye. Muno waleeta ejjudde sente ebyo birwaza n'omugongo. Nkola nkadde si ya mulembe mutebi. Omuntu ow'omulembe omutebi sente zibeera ku ssimu oba mu banka. Ebyo ebyokuzimbya bikugunyu kubanga olina sente. Nkola ya zamaani sana. Temwonoona sente. Ate era muwandiike n'ebitabo nga mulaga emirimu gyammwe bwe gitambuddemu abapewosa. Tonnyeza mu kitabo. Toteebereza oba omwaka oguwedde wafiirwa oba wakola amagoba. Tonnyeza mu kitabo. Era bw'otaba n'owandiika obeera mu kuteebereza buteebereza. Neebaza CBS
olw'okuwagira emirimu gy'Obwakabaka. Ne mwoleso guno okulaga emirimu egikolebwa mu minisitule ez'enjawulo. Entebya Mwami Sawulo Katumba oteekeddwa kuba mukugu mu Luganda. Ekigambo entebya yali mu nsonyiwe kankyogere mu Lungereza, accountability. Simanyi bulungi oba Sawulo asinga kumanya Luganda oba Lungereza, naye nze bwe mumanya asinga kumanya Luganda. Entebya minisitule y'ebyobulamu n'enjigiriza, minisita ali wano. Minisitule y'obwegassi, kikula ky'abantu bonna bali wano, abavubuka, obulambuzi wamu n'ebitongole by'Obwakabaka n'engera wano. Buganda Royal Kasawo Institute, byonna Buganda Land Board, byonna weebi. Obulimi, obusuubuzi n'amakolero, ebyobulamu, ebyenjigiriza, okusitula omutindo gw'amaka abantu babeera nga wayo. Oweekitiibwa Kakoma abagambye okutambula kulaba kusitula n'ebikolwa. Neebaza mwenna abeenyigidde mu nteekateeka y'omwoleso guno wamu ne minisitule ekuli Oweekitiibwa Kakoma ne musobola okututuusaako kino kye tulaba. Neebaza abagombe junior school akayimba kamutulidde nga kamponi. Akapiro kamwe ka mukuukulu so si kayiba mukuukulu. Awo nno ekyo nakyo kiyize naye bakubira ennyo mu ngalo kubanga muyimbe bulungi. Maliriza nakoola abantu no mulabe muyige mukole n'ebigambo ebyo nnyo essanyu liri okulangirira nga tujaguza emyaka 30 egya CBS nga muddewo. Katonda omulungi ow'ensa otubere Mukama, otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga twesimye nnyo. Mwagala nnyo ssente yakira abatugambye abatumbulidde. Kabaka Foundation yalese ebijjanjaba abalwadde bwetubera abalwadde. Genda wali Kabaka Foundation Mudaala. Tuli wano mu Lubiri e Mengo.